Ensonga ya copyright leero copyright eyingidde mu parliament. Okay. Executive ebadde ekyagiina naye kati etuuse mikono gya parliament. Okay. And parliament yeffe nga private member nali njirindira awo because bwe twamala consultations government erudde nayo. Okay. Naye thank God nti olwaleero bagipresenti nze nefuna first reading. Okay. Etteeka lifuna readings 3 erisooka bwe balireeta mu parliament then ne baliweereza mu kakiiko akalivunaanyizibwako kati balitutte mu ligo. Okay. Eyo bongere okutunuulira biki bye baatadde mu tteeka lino then ne ba stakeholder bajje nga bakyalira akakiiko ako so that bakola etteeka nga abantu bonna ebirowoozo byabwe biri incorporated then likomewo for the second reading ne third reading tuliyise. So leero mwaganya bwe lifunye nti liyingidde okubanga kati process entuufu etandise. So tulowooza nti komiti bwe neeri processing amangu tujja kuba tukomawo mangu okubanga tulikolako because liri overdue lirudde nnyo. Copyright ng'ogyeko amateeka amalala erina ababigoberera bangi, erina attention nnene, erina ba influencer be bantu naddala abasinga mu industry eno. So ba creators bagoberera etteeka lino era nabo mbeebaza abataddeyo omutima ne babeera nga bakola follow up because maybe senga amaloboozi gaabwe tegavuddeeyo ate kyali goyinze beyond. Naye amaloboozi okuba nti buli we tugatta amaloboozi gavumenti esituka. So ndowooza nti wano we lituuse kasita etteeka baligenda mu komiti erina okuliprocessinga ne bw'okola otya tebasobola diziiza kubanga komiti omulimu gwayo kutuula kukola ku mateeka gabaira gagiweereddwa. Kati komiti ya ligo ago ge gamu ku mateeka ag'amaanyi ge balina ne komiti ebeera eyagala kukola linnya. So we think anytime bajja kubaira balikola naye era kibakakatako okubanga banguwa diprocessinga ate gye lirudde tuleme kunenya gye lirudde wabula ne gye lizze babeere nga bakola ekyo ekirina okukolebwa. Etteeka lijje mu bwangu abantu batandika okufuna mu bye bayiiya. Okuyimba mulimu and okuyimba mulimu ogwetaaga obudde obwo bw'olina okuguwa. Amazima gali nti mbadde mu bintu bingi naddayo okusoma nkwasaganya ejja constituency so ng'omuntu waliwo kye bayita personal evaluation we-evaluatinga n'ogamba no eno road nja kwewa nnene. So najjako mu nsi because okuva lwe nagraduate nga mbadde mu kuyimba mulimu gwange ngumanyi but mbadde ndi mu kulaba ebirala bitambula bitya ate nga bwe nnyimba because albums mbadde nzikola only that this time baproducer bange mbawadde obudde okubanga ba fine tuninga buli kimu. So album gyeziri anytime jabba surprising. Yeah.